Kadama TV kitalo nnyo eky'omuwala gwe mulaba mu bifaananyi bamuyita Nabuzaale Hajara eyafudde. Kigambibwa nti Nabuzaale Hajara yayingira mu Bawarabu 2 December 2021 bajja mu Bawarabu n'abeera nga agamba ye okusinziira mujja okuwulira audio ze yakozesa nnyo chemicals ez'embinaabiro era tweyongera obbalabula nga bwe tubagamba mu vidiyo zaffe eza bulijjo nti mugezeeko okubeera nga gundi ogwo mukozesa Clorox oba ne chemicals endala nga temuzisprayinga nga tolina mask bw'oyingira n'obeera ng'otandika okusprayinga chemical eyo gezaako okubeera ng'olaba ng'olina mask ate buli wiiki nga 2 gezaako okubeera ng'onywa ejjebisi kisobole okubeera nga liyonja munda singa mubeera mwagendamu chemicals. Ejjebisi every after 2 weeks ekyo olina okikola. Katusooke tuwulirize Hajara ono nga tannafa bambi yaweereza maama we obubaka yamuweereza message obubaka bwali bukwasa ennaku yali alowooza nti ajja kubeera nga waali abeerawo ku nsi naye teyasobodde kubeerawo Katonda yamanyi lwaki yamututte. Hello, oyota maama wange Zaajala ndi mulwadde naye nafunye abali mu kunnyamba ebiddagala biri eby'omutooyi byandwaza bagenda kuntwala mu x-ray bankebere buli kimu kuba kati nafunye gundi yange maama omukazi abadde ankuba nsenna nina ebinoobule maama omukazi abadde ampisa bubi maama nalinze omuntu annona nalinze omuntu annona nentuula ku kisaawe nga teri annona nabakubidde essimu enamba gye bampadde bamugambye kumpa namba ndala omusajja amugambye kumpa namba ye yampadde enamba ya muntu mulala mugwe mankubirayo abantu wala ku kampuni nalinze omuntu antwala nga simulaba mpaka ssaawa nga 8 njukira nasuze mu baasi nga ntintima eno ndi mulwadde nina amasujja nina obulumi mu kifuba embiriizi zonna zennuma njukira nali maze ennaku nga 5 nga nsula ku ntebe zaaki zeri ku gundi ya baasi naye kyemmanyi njawona kuba ekirungi kati eddagala ndiyina njawona asimbadde saagala gwobeereyo nga weeraliikirira yagadde gwobeereyo ng'okimanyi nti ndi bulungi era weyagalira okunfuna eno ennamba nziga amazima maama mpulira bubi nanyi bano babadde bankwatiddeko era mbeebaza kyansusu nenzenna nzijjudde amawa g'omusujja azina essaawa sirina kyennaalidde anaayi okufiira eno nfiire Uganda nemmanya nti bifiiridde wali abaana bange bagenda kunziikako. Njogedde ne maama w'omugenzi agambye nti omugenzi yayitira mu kampuni ya Strepa okuva e Uganda. Kampuni ya wano e Saudi bagita Salaya era nga kampuni ya Salaya yeremedde omulambo gwa Hajara olw'okuba nti baagala okubuza obujulizi. Weewaawo Hajara yali mulwadde nazibwako office negana okumutwala mu ddwaliro. Maama ye n'agamba nti omwana wange kadde e Uganda kuba maama we naye asola munnaffe. Ne bakola ku buli kimu tiketi y'omugenzi olwafuluma ate aba office abali baganye okumutwala mu ddwaliro ne bagamba nti bamutwala mu ddwaliro. Bwe bamutwala mu ddwaliro omwana yagamba maama ye nti bamukebera wabula bamala omukebera ate
omukulu wa ofiisi ya Salaya najja n'alaba nga bakyanganya empapula n'omusawo ne bamala ne bamugamba sayininga wano tuddemu tukukebere bupya. Omwana n'agaana era baakubira maama we yannyonnyodde bino byonna. Baamukubira essoni amugamba nti gamba muwalawo asayininga empapula tuddemu tumukebere. N'abagamba mumumpe. Maama n'ayogera n'omwana. Omwana amugamba maama bamaze okunkebera naye okusinza ku kyendabe wano waliwo ekigenda mu maaso. N'annyonnyola maama we buli kimu. Dokita n'addamu n'agamba maama wa Hajara nti muwalawo bw'afuluma eddwaliro tagenda kuwona wabula mu konvinsinge akkiriza sayininge empapula tube nga tumujjanjaba. Hajara yagala n'agamba maama akasenge kali ke bagamba okuyingiramu ndaba buli mwana gwe bayingizaayo akomawo aliko ekikyamu. Maama banzize e Uganda kasatiketi yange efulumye ngende wakiri nzijanjabe Uganda oba nfiire e Uganda. Maama w'omugenzi yangambye bino byonna njogedde naye. Wabula teyaddamu kuwuliza mwana okuva ku olwo wabula wayitawo ennaku 2 n'addamu n'abakubira aba office n'abagamba mumpe ku Hajara njogere naye. Bamugamba ne bamubuzaabuzaawo okiwulira n'addamu n'abalemerako ne bamugamba Hajara twavuddeyo mu ddwaliro ali wano ku office naye yaganye okulya era baagana omumuwa ekitegeeza omwana yafa ku luli olunaku mu ddwaliro okiwulira. Maama n'addamu n'abakubira n'abagamba bannange omwana ali atya aba office ne bamugamba nti Hajara ajja kuba bulungi era tuli kwogera na boosi we. Kumbe baali balimba wabula babimugamba musanga 8 ng'abakubidde otuuka eggulu ne bamugamba nti ate omwana wo afudde. Omwana bw'afa bamugamba sayininge empapula Hajara azikibwe wano e Saudi Arabia. Maama kyeyagana n'agamba nti nze omwana wange njaga ntuuse okwebaza kwange eri basisita mwenna abayambako Hajara nga ali mu kabasi station. Mwebale nnyo mwebalire ddala maama we abanyumirizaako era buli kimu akiŋŋambye nga bwe kyali kuba yamalawo almost ennaku 5 nga tannagenda ku office. Mwamujjanjabako mbeebaza naye obuuziza nti oba kiki ekyamutuukako ku ssooka yali ateredde oba yali bulungi. Hajara bwe yatuuka ku office nga abavudde emikono gyammwe nga aziddwa ku office ye office bamutwala omwana oyo mu ddwaliro naye baalwawo baagana omutwala yalwawo ku office. Maama n'asala omwana adde ewaka era ne bagula tiketi kyokka tiketi olwafuluma ate office negamba nti bamutwala mu ddwaliro which means nti baali bamaze okukola pulaani zaabwe. So Hajara ekyamutuukako kyonna kyamutuusibwako mu ddwaliro nga office emaze okuba nga emutwala mu ddwaliro. That's why nti bwe yafa nga mu video gye yevuddeko gye mbabuulidde byonna maama nga bwe yannyonnyodde baayita maama mbu abeeko bamuwe ssente asayininge empapula akkirize omwana we azikibwe wano e Saudi Arabia. Maama n'agamba nedda nze omwana wange njagala azibwe e Uganda era olw'okuba nti waliwo kye baagala okubikkirira kuba omuntu aba afudde balina omutuusa eri ate badde bamukebere. So kati office zaagala okugezaako okubikka ekintu kye baakola babe nga babikkirira amannya ga offices zaabwe. That's why nti omulambo gwe bakyagulemedde. Maama akoze buli kimu kuba maama we hasola munnaffe naye bamulimba n'olunaku lwe bamugamba omulambo lwe gugenda okudde kandi bamwanedde ate buli kimu nga kiwedde ate baatuka ne bamugamba ate lindako simanyi omwana we yabadde ne keesi yabikoze bitya okiwulira. So kyonna kyamutuusibwako nga ali mu ddwaliro. Zino essaawa sirina kye nnaalidde bannaaye okufiira eno nfiire Uganda okufiira eno nfiire Uganda ne mmanya nti nfiiridde wali abaana bange bagenda kunziikako.